erinnya ly'obusiraamu likuleetera obuzibu likummisa omulimu likukwasibwa bwe. Is there a problem? Waliwo obuzibu wakati wa President Museveni n'abasiraamu bwe tuteekwa okuwalako tubumale basobole okufuna equal share gye basaanidde okufuna mu ggwanga lyabwe kubanga tebagenda kusenguka kunoonya kuwala. Olunaku olwokutaano lwa ssabbiiti eno akakiiko akakuba ttooki kwabo abantu omukulembeze w'eggwanga baba balonze mu lukiiko lw'eggwanga olukulu lwe kagenda okuba ttooki abantu abalondeddwa omukulembeze w'eggwanga okutuula akakiiko akagaba emirimu aka Public Service Commission. Mu kakiiko kano abantu 9 be bagenda okubibwamu ttooki wabula ku bano kuliko omusiraamu omu nga kino kye kimu ku binyiizizza ababaka abatuula Kabondo akataba ababaka abasiraamu aka Muslim Parliamentary Caucus mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Bano badde bakulembeddwamu ssentebe w'akakiiko kano era omubaka wa munisipali y'e Bugiri Asumani Basalirwa. Okusinza ku Basalirwa ekikolwa ekyokuleka abasiraamu emabbali mu bifo eby'enkizo kikolwa kya butaliimu nga n'olw'ensonga eyo omukulembeze w'eggwanga asaanidde okwekuba mu ttooki mu nkola gy'akolamu emirimu gye. Yatunuddemu mukyala musiraamu omu Ajatika Mulegeya. Naye ffenna tukimanyi nti akakiiko akagaba emirimu ke bayita Public Service Commission kakulu nnyo eri eggwanga. Bw'obanga totutte buvunaanyizibwa kulaba nti abasiraamu abawerako nabo babeera ku kakiiko ako olinga otugobye mu mirimu gy'eggwanga. N'olwekyo tuyina obutali bumativu eri mwami Museveni. Ono ategeezezza nga guno bwe gutali mulundi gusoose ng'abasiraamu balekebwa emabega nga n'ogukyasembyeyo gwego gwe yalondeddemu abakola ng'abalamuzi nga muno ku baalondebwa abasoba mu 10 abasiraamu kwabaddeko omu yekka nga kino kakifuuse kagenderere. Muzi omu ow'ekitiibwa Shamira Bukirwa akola mu National Council. Naye ng'ekyo tekinnabeerawo emabega yalonda abantu okubeera ku kakiiko kakakola ku mafuta mu Uganda. Awo yalabira ddala nga abasiraamu tebeetaaze na kubeerako ko tekuli muntu wadde omu. N'olwekyo twagala kuteekayo kwemulugunya kwaffe eri President Museveni na kumujjukiza nti ssemateeka ey'eggwanga emuwa obuvunaanyizibwa nti bw'aba alonda abantu mu bifo eby'enjawulo ateekeddwa okutunula eggwanga lino gye liva ne gye likoma. Ono yeeyungiddwako mbaka omukyala owa disitulikiti y'e Butambala Aisha Kabanda naye ategeezezza nga President Museveni bw'asaanidde okwanja ensonga lwaki asosola abasiraamu mu mbeera yonna. Alina bubeezi nsonga ku basiraamu. Si kituufu nti tabalaba. Si kituufu nti tamanyi nti baasoma gye bali akimanyi gye bali. Si kituufu nti etteeka talimanyi nti limulagira okubalansinga abantu bonna. Naye ebikolwa ebize bikolebwa byonna ku basiraamu osanga biraga nga President Museveni alina ekiruyi ku basiraamu. Bw'abanga President Museveni alina ekiruyi ku basiraamu osanga abaakimukola baafa, osanga bakaddiye. Tutuule naye tumale ekiruyi kyalina. Ffe tuleke kubeera nga bakitaffe kubanga abaddewo emyaka kati 40 osanga akyaliwo n'omusaayi gwe gukyaliwo. Tuleke kubanga ffe emyaka gyaffe gye kiyiseemu n'abanaffe gye bayiseemu. Bwe tuba tuyiseemu okusosolebwa tetwagala banaffe bayitemu okusosolebwa. Bano era babuuziddwa ensonga lwaki tebawa mukulembeze w'eggwanga mannya gaabwe balowooza nti balina ebisaanyizo mu bifo bino. Gano gwamalala ani agamupropozingira bw'abanga kyayagala awandiike mu butongole obukulembeze bw'obusiraamu mu ggwanga bumanyikiddwa. Buli bw'anaabeeranga ng'ayagala okubeerako appointments z'akola ez'enjawulo awandiike mu butongole bamuwe amannya. Naye ate twagala ekyo kikolebwe ku basiraamu bokka kubeera n'abalala tamala basaba. Ndirowoozeza nti wano teweetaaga kakiiko, pulezidenti ekyokola akimanyi, baateekeddwa okwogera nabo okumuwa amannya g'aba ayagadde abamanyi era ayogera nabo. Naye ayinza okuba nga bye boogera si bye biteekebwa mu nkola. Governor nti emabegako mu appointments committee bwe twemulugunya batugamba ebifo ebirala bikola ki mugumiikirize eno listi mugireke eyite appointment nazikyakola ki zijja n'endala nejja kaakati tunalinda zimale kuggwayo. Tukubuulidde nti Public Service Commission yegaba emirimu bwe batakuwaawo oba ogenze
nga n'amafuta gwe tulowooza mbu ye hot cake ya Uganda temwatuwa mwagala kutuwa kaabooyi. Mu buufu bwe bumu balaze ki kye bazzaako? Okwemulugunya kwaffe tugenda kwongerayo mu kakiiko ako, era mu kwemulugunya okwo nako tujja basaba bwe babanga balaba pointi yaffe abaleeteddwa tubagaane mpaka nga ensonga eno egonjoddwa. Tujja kubasaba, tujja bakuyega, tujja kwogera nabo nti eno lisiti yonna tugigaane. Pulezidenti bw'anaaba tagijjeeyo kuba musabye akole ki agijjewo, bw'anaaba tagijjeeyo tugenda kwogera ne bannaffe bonna omwenda abaleeteddwa tubagaane. Akakiiko kawandikire pulezidenti nti baagaaniddwa kuba waliwo obukuusa era waliwo obutali bwenkaji. 17% the last population census. If it is so, if it is as small as such, then let the appointments reflect that. This unfairness is not going to be tolerated. I, as a person, I will not continue sitting in appointments committee if the people I'm representing are not taken care of. It will be very unfortunate. I would rather go and do other things. Guno sigwe mundi ogusoose abasiraamu okwemulugunya ku kulekebwa emabega mu bifo ebikulu eby'eggwanga omukulembeze byalonda. Okuviira ddala ku baminisita, bakomishona ku bukiiko obw'enjawulo, ba RDC n'ebifo ebirala. Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.